mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olunaku olw'oliro nga tutunuulira eddagala lino liyitibwa maviga mukulu. Maviga mukulu yoyo nga bw'omulaba, maviga mukulu ono mulungi nnyo naddala mu abaana abawala abakyala njagadde embeere nga ndibalaga. Ng'omwana omuwala bw'ogenda ow'omwami wo oba n'ogenda n'ofumbirwa ow'omwami oyo, essigiri gy'osooka okukuma oba emmere gy'osookera ddala okufumba ow'omwami wo, beera ng'otunuulira nnyo eddagala lino ligenda kuba likuyambako. Otandikirewo okunyweza omwami oyo abeere ng'ajja kwetikkira, abeere ng'ajja kukuwa. Omwami wo abeere ng'ajja kwetikkira. Okola otya? Bw'ofumbirwa, tugeze ng'ofumbiddwa mbaga oba kale n'oba tofumbiddwa mbaga n'ogenda ow'omwami wo oyo nagajja tubeere ffenna. Naye omwami oyo emmere gy'osooka omufumbira oba essigiri gy'osooka okukuma mu maka go g'ogenzeemu, beera ng'ofuna maviga mukulu ono bulungi nga bw'omulaba, mwanike akali bulungi. Osobola omwanike newava omusana oba n'omukaliza mu nnyumba. Bw'amala okukala mukolemu ensaano. Ensaano eyo oba musekulesekule n'oba tokoze ensaano naye musekulesekule. Kati bw'otuuka okukuma essigiri eyo ow'omwami wo gy'ogenze, essigiri ddala esookera ddala. Naye ekikulu nnyo, by'ofumba omwami wo ateekeddwa okubeera ng'abiryako kweyo essigiri gy'ogenda okussaamu eddagala lino. Kati bw'omala okukuma essigiri, kwata ensaano yaffe eno gye wasekudde ey'amaviga mukulu, beera ng'ogimaasamasa ku ssigiri ku manda ago ag'omuliro, essigiri gy'okumye. Bw'obeera omaasaako era osobola okwogera, osobola okugamba nti ono maviga mukulu tafukamiira bwereere. Mwami wange njagala obeere ng'onneetikkira buli lunaku. Bw'otyo bw'oba oyogera ng'eno bw'omumaasaako, maviga mukulu ono mulungi nnyo. Omwami ajja kubeera ng'akwetikkira bulungi nnyo, n'ekirala ajja kuwa onaaba omusabye. N'olwekyo maviga mukulu ono mulungi nnyo, beera ng'omukola bw'otyo, kijja kuba kikuyambako ng'omwana omuwala oba omukyala. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.